Kibanda alien skin bamufutudde emisinde bwe yabadde ali ku mobs. Waloka video akaze katambuzibwa ku social media ne ku mitimbagano egy'enjawulo nga kalimu ebigambo ebiwerekereza ebibi. Ekigambibwa mbu omukulu gwe badde bagobaganya ku mobs yabadde alien skin. Tuwanabayo information hiyo nayo nejja ne information gyenfune kyali scarce okuva mu bantu abalala ababadde waawo. Wabula abamu ku abo benasobodde ogeza kulabika ndifuna access ku bo abampadde information bangambye nti Kibanda wa Fangod Forest boss alien skin bamugobye emisinde bwe yabadde agenze ku mobs ogeza kulabika nti abana ensonga za kwasaganya bamufubutudde ekina mugamba genda twagala kumanya wabula Fangod Forest ekyali ebala tunamubuli ya information hiyo nayo nevayo twebuuza kituufu yabadde alien skin yagobeddwa ku mobs babadde benonyeza byabwe balabe ba Fangod Forest abageza ko kati bakuba alien skin bayagadde kipatika bino bijidde ojukira waliwo performance MG yakola side eyo bageze kulabika abave bagamenti bamukubye obubi bwabadde bubi abamu ne bava ne bagamba nti badde bagizibe bavude ne bamukwatako n'ebisoto oluvanyuma lw'okukola performance mu nkuba olwalavu nyingi yabadde nayo ne bajja ne baloka bamukwatako n'ebisoto ina ne bamuddugaza twalabaka video kano banji waliwo okusuka omugwa mu buli muntu nga ayina endowooza ye nga abamu bagamba nti byabadde bisoto abamu bagamba omukulu bamukubye obuchafu abamu bagamba biki bamugobe kusenye bifanagana ku kati ne system wemu efanagana twebuuza akatambyako nga bolaba embera bwefanagana yabadde alien skin gwe badde bagoba kyabadde kirala because indicators zifuluma ziri mu kulaga nti omukulu Kibanda alien skin gwe babadde bali mu kufubutula nga bamugobaganya okuva ku mobs atwebuuza yabafu abanga yabadde Kibanda kyadde kinzo okulabika nti kimugobya bwekito babanga yabadde Kibanda bana bagezza kulabika nti basasanya information nga bagamba nti alien skin ne befanagana ku nga webityo babadde nabigendererwa kina ki ekiri emabega wacho so ebizo bikyali binjawo naye nga bwe namasobodo ogeza kulabika nti funa information enamba ejjudde ku story eyo njabbi compiling byonna ngeze kulabika nga mbikuwa wabulanga kye nakafunayo kati ku meza yange kiriwe kiri mu kwocha kati ne details sinazifuna zonna kugwayo omukulu alien skin bamufutudde emisinde okuva ku mobs nze ogwange sigwa kwekubira side sigwa kuvayo gamba nti ono mubi ono mulungi wabula ndiwo okuwa mawulire nga bwe gali kyemmanyi nkigamba nti ekyo nkimanyi tesinaako mutona magulu ne gandi ekyo kitinaako mutona magulu wabula era ngenda kukola okunoonyeza ndaba ensonga ki yabadde gobya Kibanda yabadde Kibanda bati yabadde Kibanda Bassport Trend kwe tuli afezza agemanya gange updates every day every time